amafuta agazuuliddwa mu lutobazi. Abakugumbira amafuta okuva Minisitule y'Obugagga obw'ensi bakyalidde ekitundu ky'ekizinda ekyazuuliddwa amafuta aga parafini ne petro mu disitulikiti y'Obushenyi Kabutakulaze kagataliko nfu wiiki ewedde. Abakulu bano olutusi bagiyeyo sampo ze bagambye nti bakuzitwala bazikebere obaddala amafuta ag'ettala ne petro nga Yusufu Masaba okuva Minisitule balambulula. Tuze n'abakugu baffe okuva mu Petroleum Authority of Uganda tulina samples ze tufunye ezigenda okutwalibwa mu laabu tuyongere okuzekenenya tuzirabe bulungi tukakase kino ki. Omukumu w'essomero lya Bushenyi Development Agency Omudingi John yabazuulira amafuta gana CBRDC n'abakulembeze ba disitulikiti okumwongera obukuumi olw'abantu abamuyingirira buli kiseera nga baagala okugasima. At night, even during daytime, I think you can question the community and let the government, district government, be helping me. Because me alone, I cannot do what, cannot manage. Abakulembeze b'ekizinda Town Council bo basabye Minisitule nti mukebera amafuta gano basanga amatoofo bawawe emirimu. Balira bakobera ob'essundiro ly'amafuta eririraanye lutobazi lirivaamu amafuta ne gakulukuta. Waliwo n'ebitundu ebirala abataka nabo bye ba identifying naye twaba tutteyo so twaba tutte mu bitundu bibiri. Kandi mpamya boona abakaba b'ekibanza eki hoona twakusanga garumu gavumenti nebakiita twekiri gatwarrawo. Ebigenda okuva mu kibera amafuta gano abaminisitule basuubiza nti bakubiriza mu wiiki emu. Kale kyetwagala okubiriza Abannayuganda nti basooke balinde tebasanyuka nnyo tulinde ekigenda okuva mu laabu kyekijja tutegeeza kikyennyini kyetulabye wano. Ebyo nga bityo baminisita abalonde baminisitiri b'entambula Fred Byamukama ne Musa Ekiru bagejjibadde ku kisaawe ky'ennyingi Ntebe okulambula entambula y'emirimu n'embeera ey'ekisaawe. Bano basoboka fubo n'abakulira ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority ng'oluvudde ne balaga ye batuuseeko n'okusomozebwa ku basanze naddala olwa COVID-19. Twagala kakasa Bannayuganda mu Minisitule y'Ebyentambula buli muntu yenna alowooza nti ajja kujja projects za gavumenti alowooze nti yafuuse income generating activity oba source y'okujja mu ssente ateeke mu nsawo. We are sorting out the issues of the management. That is being sorted out. But Uganda Airlines is destined to thrive. It will become bigger. It will be the one flying the flag of Uganda across the world. Baminisita balamuzi b'ebifo eby'enjawulo ku kisaawe nga kuliko awatuukira abantu abayingira eggwanga n'ebyo ebizimbibwa n'okuddaabirizibwa. Bano ne basima emirimu egy'ettenda egikolebwa ku kisaawe ne basuubira okwongeramu amaanyi mu mirimu. Vianney Lujjo omwogezi w'entambula y'ennyonyi ategeeza nti omulimu gw'okusimba n'okutereeza ekisaawe gutuse ku bitundu 7 ku buli 100. Omulimu ekitundu ekisinga kyaggwa kiri ku butundutundu 99 ku 100. Bwe tuva ku runways ne tudda ku kizimbe gaggadde emigugu egiyingira n'okufulumira eggwanga Cargo Center. Omulimu gutambula bulungi ku Cargo Center gunaatera okuggibwako engalo. Ben Muhoozi ne Godfrey Sempigi bakusakidde eggulu eno Lwawukede TV. Ate mu malala agataliko nfufu, Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda asabye abantu okujjumbira okwegemesa obulwadde obwa COVID-19. Abyogedde atongoza okugema abakozi n'abapangiza ku kisimbe kya Hajamisi Kigundu. Bwe yali awaayo ensimbi obukadde 5.3 eri gavumenti omukaga Hajamisi Kigundu yasaba gavumenti eggulemu eddagala erigema obulwadde bwa COVID-19 nga balina okusooka kwegema n'abakozi be. Leero abakozi n'abapangisa abakulira ku bizimbe bya Hamo mu Kampala bakedde okugemebwa kutongozeddwa Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda. Ono akubiriza abantu bonna bafuna omukisa bagende bagemebwe. Era nga mbakubiriza nti bonna gye bali abali ku kizimbe kino abatannaba kutuuka basala amagezi agatuuka wano basobole okubagema. Ate ne bamaze okugemera asigale ng'akyali nti ajja kusigala nga era akyanaaba mu ngalo akyasanitayizinga ng'era akyataddeko masiki. Abakozi abagemedde basimye omugago olw'okuba n'omutima ogulumirirwa abantu be mu bagemeddwa kubaddeko abamilitale n'abasirikale abakuuma ebizimbe. Edward Nakibinga akulembedde enteekateeka eno ku lwahamu ategeeze nga bagenda okumala ennaku 10 nga bagema abakozesa ko n'abapangisa abakulira ku bizimbe. Exercise eri wano gavumenti tutagitinga abantu 15 batandise n'abakozi baffe entendeka abapangisa ate tugende mu maaso ne Bannayuganda bonna. Babapangisa basimye omugaga Hamo olw'okubafaako. Nti abapangisa bange benzija mu ssente ababageme sobola okukola nabo nga balamu ekintu ekyo kirungi.
twebaza olw'omukisa mukama waffe gwatuwadde okufunira eddagala lino okutugema. Powa abakiikirira abakadde mu Paalamenti Ssemamativu n'engeri ssente ziweebwa abali mbweta abakoseddwa omugalo zigabiddwamu abakadde ne balekebwa ebbali. Omubaka w'abakadde mu Buvanjuba Yoram Tubasima ategeeza bannamuli nti abakadde bali bubinyi era buli kadde babuuza ddi ssente za gavumenti zibatuukako. We are greatly disappointed that the old persons did not appear among the 14 groups that were listed. And that one actually raised a lot of questions. Our people from all over the country have been ringing us. When are we also getting money? Even those in the rural areas to be reached, so that they also get a little, because they are all part of this government. Yejo Ipegi wako mbaka chikirira abakyala bakadde mu Paalamenti ategeeza nti ekyennaku n'emitwalo 2.5 ezaaliziweebwa bakadde buli mwezi maze akabanga tezikyajja. Era sente ezo ministry ya gender ndowooza erina ze yafunye kati bajja kujja eyo mubyala ba ministry of gender bagenda kubasasulira sub counties zammwe era bwe banaaba babasasula bajja kusasula na areas ez'emabega. Ye omutegesi w'ebivvulu Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex addukidde abayimbi n'abategesi b'ebivvulu abakoseddwa omuggalo obuyambi bukwasizza afulumya ennyimba Galabuzi Andrew amanyiddwa nga Digiba emakiri mu lwafo ng'abantu abaweereddwa emmere basobye 30. Kyenjagala abantu bamanyi naawe ali eyo naawe ng'olina obusobozi obusobola okuyamba abantu vaayo oyambe kuba kati kino ekirwadde kyajjira mu mbeera buli muntu kyeyayita suubira essaawa ey'okuyamba gw'alina yamba atalina. Abitex ategeeza nti Galabuzi amukubidde essimu n'amutegeeza nga batubidde n'abayimbi mu makiri abatakyayimba bw'atu n'asalawo abadduukirire. Galabuzi ategeeza nti abayi bano bajjeewo okuyimba nga bava mitundu eb'enjawulo kyokka omuggalo gw'abasanga tebannamaliza nnyiba zaabwe ne basalawo babeerewe. Nange Mulango enkubiminamina abanzijukidde ddala tata Abitex munnange webale nnyo webalire ddala kyonkoledde munnange Mukama akuddizeewo bingi. Galabuzi n'abayimbi abalala basimye Abitex olw'ebyo byabawadde. Tusooka okusanyukira omwami Abitex muzeeyi tweyanziza nnyo tweyanzeege obuwunga bwatuleetedde tumwebaza nnyo Mukama Katonda amwongere. Kyaddaaki abaana 5 abaafiirwa nnyabwe ne basigala mu muzigo mu bitundu by'ekikaya Komamboga badduukiriddwa era waliwo n'omuzakisa abajje mu kazigo n'abatwala okubalabirira. Embeera y'abaana nnyabwe agambibwa okufa COVID-19 gyevuddeko n'abaleka mu kazigo ekikaya Komamboga mu division y'e Kawempe badde yeeyongera okubakaluubirira ng'ekyokuleba Wamata Kiwammante nga n'abamu babadde batandise okufuna endwadde okusinziira ku batuuze. Babaleka abaana 5 okuli Sandra Ocheng, Baraza Mumbo, Anna Mumbo ne Rugunda Richard babadde balabirirwa mukulu waabwe w'emyaka 9 nga Isara nabo bombo. Bano twabakolako mu kataliiko nfufukulo 6 nga basaba kuyambibwa lw'embeera gye bazze bayitamu omuli obutaba na mmere okusuulirira okuva mu nju olwa renti ebyokwambala wamu n'ebirala. Ekyokulya naffe wetufunayo ke tuyinza ne tubawako ne balyako naffe embeera si nnungi tusaba gavumenti etuyambe. Omuzira Kisajjati Jamia Nizar owa Jamira Apartments oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno olwayira asitukiddemu okubataasa. Embeera gye basangiddwamu enyungula ezziga kuba n'ekyokulya ate tebalina nga basiibye enjala. Nze nnumibwa kubanga ndi muzadde ate nnumibwa abaana okubanga bali bokka nga tebalina kyakulya tebalina muntu abaliko tebalina buyambi kyankutteko nnyo. Kino kireetedde Hajjati Jamira okwoza ku mmunye bw'atyo ne yeeyama okubatwala abalabire okutuusa nga bakuze. Njagala nnyambe otuuzi njagala nfune ekifunga kinene nteekemu essomero nteekemu eddwaliro nteekemu essomero ly'abaana abaana nga bano basobola okubeera nga balabirwa bulungi. Oluvannyuma batuuze bayisa ab'akakiiko okubeerawo ng'abajulizi ng'abaana bano batwalibwa era ne bassa emikono ku mpapula. Basimye Hajjati Jamira olw'omutima omuzadde. Bangi balina obusobozi naye tebasobola kuyamba naye ku lw'omutima ogwo tukwebaza nnyo webale nnyo webaliriza. Twebaza nnyo Hajjati avuddeyo okuyamba abaana bano era n'abatwala nemukwasa n'abatwala. Asabye baliraanwa kumuyambako okubanaaza ne bambazibwa engoye n'engatto by'abagulidde ne bayingiza mu mmotoka.
Hajati Jamila asimye Bukedde TV olw'okuweereza amawulire agafa ku muntu wa wansi. Agambye nti abooluganda b'abaana bano baddemba okugendangayo okubalabako. Naye ekintu ekyo eky'okugamba okuzaalazaala bwe kutyo kiba kirungi. Omuntu olina okuzaala nga weetegese bulungi. Ronald Kasasa yakusakidde ku lino ku Bukedde TV 1. Wondered why Royal Mchuzi mix makes the most delicious stew? I sourced